Wewawo bwe bitinate bwe bitambudde eruuyi eyo tugendagendako Esironko mu bitundu by'Ebukiibe yadde wagwa enkuba wagwana sooli nate ebire bitundu byeyo si birungi namutiko enkuba afudde mbye kumpi saa zibadde 12 lesenga mayumba sakati n'ebirime biri ku ttaka abayo nga bakulembeddwamu omusajja mukulu amanyiddwa nga Malaga Yusufu basabye gavumenti ya kuno ebataase okubadduukirira ddala ku mbeera gye baliko okubanga ekidiridde ku kulaba nate nga basengulwa. Enkuba ketandise okutonnya okutya kweyongedde naddala mu bali mu bitundu eby'ensozi eza Elgoni nga basuubira ettaka okubumbulukuka era enjatika mu zo zirabiddwako. Abasuulirira okusenguka bali mu Salawu mu disitulikiti ey'Essironko enkuba gyetonyedde essaawa ezisoba mu 12. Ennimiro ezisoba mu 200 omuli ebitooke n'ebirime ebirala bisigadde ku ttaka olw'omuyaga oguzze nayo. The government now needs to come up quickly to help people with some food and some shelter, as most of the houses are flooding now, and maybe supporting us with some medication. Aisha Nangasha agamba nti asigadde mu bbanga kuba ettosi okuva mu lusozi lituukidde mu nnyumba ye. Atulanze tinze ekola emirimu nza kubonedde ngaasa kyana nadima nalekanya ebintu byose mu nzu kafuzese zibiri zaaza zimbusi ziratu bintu byose baba byaza endi yanendi bubi. Ate ye Nambozo ategeezezza nti ente ebbiri z'abadde alunda sako n'embuzi 4 ziziikiddwa ettaka era obugoye bwasigazza abadde nabwo mu ngalo. Asefula yirosera ku kubanga keri kukyendera asa nabona nga anzaza kola saali kumyanzaza kuke natula nga natulula etikeni n'omwana imulomere etimanye nze ndore kasukali kwiruka kyefula yanyike kayinjiri endi kuturanzira. Ase nine tenenole ngazi nokulumiti ngo balenza kuti abalala abasigadde mu bbanga nga tebakyasula na mu mayumba wakiri ettaka libasange nga bali bweru bwe bati bwe balojja embeera. Jirani kukuba sawa zo asanga zibiri natula nga natula nanina nze ndodele kafu bunyasi kalenda bula kunzire mbona inyume ku lutu eno kine kalika yasimbula yabimba kwenzu enzu yabe elimo nizikafu zibiri nizimbusi nga zidatu ebyo byosizana byazira monya n'inzu kale n'umulwana wose na yangaji na ekyadwikananga na yafiru yire mwenzu zimwanyi zaza ni jimisala atikeri ano monyera and I said inga ze washonge dai na yandi zakala bitu zimwanyi zaza ni jimisala mwene byaza idai ganga lyose me na yezimwa litaka lya makungaze na yezikutie zakala migunda. Abalala balumiriza nti mu 2011 embeera eno yaliwo abantu 2 ne baziikibwa ettaka ne gavumenti teyabadduukirira. Tuze bawono tuli bubi nnyo tusaba gavumenti tuyambe ate kinewunyisa lwakuba eno complain sesooka complain eno elinga yakusatu naye gavumenti tetulabako wadde n'amaaso wadde n'akamu. Kwafuna mudambo mugali munabibukirindya zinzu zaza byayo byaza kwegamba gavumenti yongere kukulanira ele kudimira mumbeera ayo ki. Malaga Yusuf ne bakulembeze banne bakowodde gavumenti okubalowoozaako nga bwe yakikola kubaali ebuduuda nga babazze bulambuli. Most of these crops have gone. We are most likely to have food problem that famine is going to harm our people, and when we check the crack that is there and all what has happened, we request that the government, if possible, they allocate us somewhere to a better place that cannot, at least our people be at a safe place to move on with life. Bia Makumbi Emmanuel, Soroti TV, Omunyo.